Ponsiano Lwakataka abadde agambibwa okubanga yakubiddwa amasasi ku Sande tumuzudde olwaleero n'ategeeza nga bw'atalina buzibu bwonna. Omuvuzi wa mmotoka z'empaka ono agamba nti wadde nga mmotoka ye yakubiddwa amasasi yasobodde okugasimattuka nga takoseddwa. Bakuba mmotoka yange gye nali ntambuliramu entono naye nga ntegeeza bannayuganda bonna balaba NTV nti ndi mulamu. Bagamba nti bankubye amagulu, bankubye emikono, bankubye ki, sasi tiryankwata era sina buvune bwonna ku mubiri gwange. Bino byaliwo mu bitundu by'e Kasese bwe yali atwala ebyennyanja mu ggwanga lya Congo. Wabula obuzibu Lwakataka abutadde ku byampalana mu mirimu gy'akola egy'okusuubula ebyennyanja. Mbambi mmanyi nti birimu boponenti makinaki nenkakasa nti bonnabanga bakola nja kukola banaati bakola nengakola ki ngandekera. Bino we bijjidde nga Lwakataka ateekateeka emmotoka z'empaka ezigenda okubeera emukono ku Festina City ku Sande eno. Era nkakasa nti ngenda kuvuga emmotoka ezo era abawagizi bange mwena bakakasa nti mujje mubeeyo ku Festina nina okukola ki okuvuga. Ate badde batadde mawulire ndi wanted tewali annoonya ebyo bibirimba propaganda abawa abamawulire buusi ssente nibateekamu kano kali. Abavuzi 29 be beewandisizza okwetaba mu mpaka zino ez'omulundi ogwokuna ku kalenda y'omuzannyo guno mu ggwanga. Mu kiseera kye kimu ekibiina ekifuga omuzannyo gwa mmotoka z'empaka mu ggwanga kyakutuuza Lwakataka ku nsonga ez'okwenyigira mu mirimu egimenya amateeka. Tukyanoonyereza biki ebigenda mu maaso era tugenda mutuuza bwe tusanga ng'alina omusango tujja mu disipulini nga ffe ng'abavuzi ng'abantu b'emmotoka z'empaka ng'abakulira emmotoka z'empaka. Then wabaawo emisango emirala gy'ayinza okuba ng'akoze nga driver ku misango emirala egya gavumenti definitely gavumenti ejja kujja ekwateko ekyo. Olwaleero abakulembera omuzannyo guno babadde banjulira bannamawulire enteekateeka zaabwe ez'omu maaso omuli n'ey'okuzimba ekisaawe omuvugira obummotoka bw'empaka obutono. Sam Mpoza, NTV Akawungeezi.